Unfortunately, we lost the late Jacob Oulanyah. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. Yes, n'obulwa bigambo ebyo njagadde nkujjukizeko katono embiranye yaliwo okusikangana omugu okwaliwo nga buli muntu agenda maaso n'okuwandulira munne ebigambo vaawo mpitewo ng'alinga vaawo mpitewo. Oli ku Yugi Update Civic osinzidde okuba ng'otuwuliriza gwe natannatweyungako nja kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Kakati twalaba akabbinkano k'okutwala obwa sipiika bwa paliamenti y'eggwanga wano mu Uganda gye buvuddeko nga waliwo okusikangana omuguwa nga sipiika abaddeko Anita Among agamba nti nno mwetegefu okubanga addamu okubanga akwata entebe y'obwa sipiika kyokka Nobert Mao nga naye avaayo agamba nti yasobola kubanga ye sipiika yekka Uganda gwejja okubanga eronze mu ngeri y'okweyagalira nga beeyagalidde so si kutomera accidental speaker nga waakyogedde. Agambye nti n'ekyennaku twafiirwako omugenzi Jacob Oulanyah era nga yali sipiika paliamenti w'eggwanga Uganda naye ne tugenda ate tutomera sipiika wa sipiika accidental ne tutomera sipiika naye abagamba nti mulekerawo okwejjusa mulekerawo okwewunaganya kubanga mwafunye kati omukisa mugenda kulonda sipiika mbulambalamba. Kati ebigambo ebyo byaleese vaawo mpitewo wakati wa Nobert Mao saako ne sipiika wa paliamenti Anita Among embiranye n'okusikangana omuguwa n'okuwandulira ebigambo bwe baana baliwo akaseera kano. Kakati Anita Among avuddeyo n'agamba newankubadde munjogerera ebigambo ebyo byonna byonna ne mwino kimanya bannayuganda oba mwagala oba temwagala kino mwina okukimanya nti nze asitudde omusaalaba gw'eggwanga Uganda. I am carrying the Ugandan's cross list. Ebibadde ebigambo bya sipiika Anita Among era nga bino abigamba MP zaake. Tetumanyi obuzibu buvudde ku ki. Sipiika Anita Among avuddeyo n'agamba newankubadde mumulaba nga ye mumulaba naye yasitudde eggwanga lyattu Uganda era ng'agenda maaso n'okusitula badeni eno gy'abadde yeetisse omusaalaba ogw'eggwanga Uganda era ng'agamba nti nze ngenda kubanga nkomawo mu kwesimbawo mu paliamenti okulwanira ekifo ky'obwa sipiika bwa paliamenti era ng'agamba mukkirize ekisanja kyange ekyasooka kyembaddemu nga sipiika mbadde mu kudifendinga Uganda saako ne value zaayo. Agamba kino ekisanja ye takibala nti adde akituddemu nga sipiika wa paliamenti abadde mu kudifendinga Uganda. Adifendinze atya Uganda? Katwongere okwetegereza ebigambo bye. Yagenze maaso n'okugamba ng'agamba nti nno ebiseera biri bwe baayisa etteeka erya Anti-Gay Bill during Women's Day ku breakfast Anita Among agamba nti bwe baayisa etteeka lino erya Anti-Gay law era ne tuliisa mu paliamenti agamba nti etteeka lino we naliwakanya ennyo banteekako envumbo banteekako sanctions nga ndifendinga values za Uganda ng'agamba nga ngenda mu maaso n'okuba nga nnemesa etteeka lino okuyita lino lyandeetera okuba nga banteekako envumbo mu Western World
era ng'agamba nti lyerina etteeka eryali lisingayo okubeera ekkambwe mu mateeka gonna ag'eggwanga lino oba ag'ensi eno. Lwaki sipiika wa paliamenti Anita Among aba ayogera ebigambo bwe bityo? Jjukira tusemberedde akaseera ak'okulonda ani agenda okubeera sipiika wa paliamenti mu mwaka guno mu kisanja kino, era agamba nti nno ebiseera ebyo we baayisiza etteeka eryo abantu bangi abaamwewala, era ng'agamba be baali bayisa anti-homosexuality bill, buli muntu eyali amusemberedde yali tayagala kumusemberera kubanga baalowooza nti bajja kulumbaganibwa, bajja kulwako obulumbaganyi nabo babateekeko sanctions nga ye baamukola. Agamba bansanctioninga abasajja banteekako envumbo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange, nenzikiriza banteekeko envumbo bankube sanctions, era na protectinga values ne tradition eri eggwanga lino, omuwendo n'ebyobuwangwa by'eggwanga Uganda mukkirizo bamugaane bannange munanyimira bwereere obwa sipiika mu kisanja ekirala, ebintu nabikuuma, obuwangwa n'ennono nabikuuma eby'eggwanga lino, era nze sipiika asaanidde okubanga nfuna ekisanja ekirala olw'ensonga nti ttaamu yange nagimalako nga nfirira buwangwa na nnono obw'eggwanga lino. Era ng'agamba, jjukira ono memba wa paliamenti mu Bukedya district woman MP, era ng'agamba ye mwetegefu okusitula omusalaba gw'eggwanga Uganda eri bannayuganda. Agamba nasitula omusalaba guno ku lw'obulungi bw'ensi yange era ndi mwetegefu okuguddamu gusitula. I carried the cross for the good of this country and I am ready still to carry it. Agamba nze sifaayo oba sanctions mmeka oba banteekako ki, ebyo tebindya. Era agamba yenze we naba ngenda e Bukedya seetaaga passport, seetaaga visa, ngenda bugenzi, so ebyokunteekako envumbo oba bankubye sanctions oba tebankubye tebinkwatako, tebindya. Ebibadde bigambo bya sipiika Anita Among abyogedde mu bukambwe abo bonna bonna abamuteeka abaagala omuseguukulula mu kifo ky'obwa sipiika bwa paliamenti mufuuyira ndiga mulere, abagamba temujja kusobola, nzaaliwo kuba nzi yeetisse omusaalaba. Agamba naye ekyensonga gyendi kye kino, tusaavinga bantu oba tukola ekintu ekituufu ekiri mu Bayibuli oba kibiki bye tusomesa. Agamba UK we yanteekako sanctions waaliwo kerere mungi nnyo ku by'obugagga byange ebiri mu London, era n'agamba tujjukira bulungi Anita Among we baamugamba nti nayina assets mu ggwanga erya UK, ya insistinga n'agamba tayinayo wadde kapa mu ggwanga erya UK. Kati bamugamba nti nayinayo assets ez'amaanyi bamusibako matugambuzi kumuliisangu, era n'akomba ne kwerima n'agamba siinaayo oba bayo amanye ekyobugagga kyange oba kizimbe aveeyo akyasanguze. Ne mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ali obuwuka ng'alowooza sipiika wa paliamenti ono yandibanga ayinayo assets, naye bannayuganda baasigala bakyanoonyeza ku nsonga eno nga tebagitegedde bulungi. Kisoboka kitya? Bagamba waaliwo okubekkirirwa okwa assets zino Anita Among z'alina mu mawanga ag'ebunaayira, kubanga kyali kigamba nti Anita Among kwegamba yeegatta ku corruption scandal, abamu ku babba ensimbi z'eggwanga Uganda ne bagenda mu maaso n'okukolamu personal interests zaabwe mu mawanga ag'ebunaayira. Era teyakomye okwo, yagenze mu maaso n'okubanga abaakinga Norbert Mao, Minister Norbert Mao, olw'okumulebolingako nga accidental speaker. Jjukira ono yamugamba nti yamugamba nti
ono just gwe twalonda she was an accidental speaker. Njagala mukuddize omwewulirireko Nobert Mao ng'agezaako. Unfortunately, we lost the late Jacob Oulanyah. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. Abagamba mugume temufaayo. Newankubadde twafiirwa Speaker Parliament omugenzi Jacob Oulanyah. Unfortunately ne tutomera speaker. Naye ekyo si kyanyo si kyamaanyi. Kyabatutteko kibatutteko. Naye mujaganye mukube mu ngalo kubanga kati mufunye omukisa okufuna speaker omujjuvu. Bye bigambo Nobert Mao bye yayogera ng'agenda maaso n'okubanga alangirira nti naye ekifo kino eky'obwa speaker bwa Parliament w'eggwanga lyattu Uganda akyegwanyiza. Weewaawo kubano teri akugira n'omu kwesimba ku bifo byo, buli muntu waddemu okwesimba ku kifo kye ky'anaaba ayagala okwesimbako. Naye twebuuza bingi bye tulabye ba speaker bonna abazzeeko be basinze ottunda eggwanga Uganda, be basinze ottunda ba civilian, be bayisa amateeka amakakali eri bannansi, be bayisa amateeka nga ebyobugagga by'eggwanga bitundibwa, be batunda ensi. Era ba speaker bonna abasinga be bakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okulemeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. Era be babadde balina obusaanyizo okujja Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. Nobert Mao gye buvuddeko yavaayo n'agamba nti ye mukulembeze asaanidde okutuula ku ntebe y'obwa sipiika kubanga aba NRM gwe basaanidde okutunuulira singa banayagala okulemera mu buyinza ne kasita kanabatanda ne batamulonda obuyinza babusiibule kubanga yekayika yasobola okukuumira aba NRM mu ntebe. Byali bigambo bya Nobert Mao. N'agamba nti ono akulira kibiina kya DP, Democratic Party, naye ali omu kubavuganya Mwami Yoweri Kaguta Museveni agala mujja ku ntebe. Wabula yagenda maaso n'okubanga adifendinga ng'agamba ye mwetegefu okudifendinga ekibiina kya NRM okubeera mu buyinza. Sigenda kwongerako kyange. Olwadde oli ku Yugi Update TV nga kwosinzira okubanga otuwuliriza. Mbagala nnyo, mweraba.